kabale bugonzi omulongo babiri esanga gemanya mwabale kunjagala nange mbagala nnyo oli ku Star TV programu Kooti y'Amaka omulongo babiri esara gemanya gange nkubuuzizaako mukwano gwange yonna gy'osinzidde okulaba Star TV olunaku olwaleero alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mukwano alwazizza kibi nnyo ddala mikwano gyange abafiiriddwa kitalo nnyo kitalo mikwano buli lwakutaano ssaawa 4:30 ku Star TV kwokka ate neddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 paka ssaawa 7. Program Kooti y'Amaka Star TV ekutuusibwako mikwano gyaffe aba Ira Petroleum Jelly kizigo erima amataata jjajja Senga kya petroleum kya buli muntu yenna ekutuusibwako Shanita Beauty World Makeup Nviiri Lususu byonna ate nekutuusibwako n'emikwano gyaffe aba Ben Phones and Accessories Center ku mulyango oguyingira mu Owino. Olwaleero tuli Wakiso katono nnyo katumale okuwummulamu ate nkomewo nkulage ebiri ewakiso. Oli ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri esara gemanya gange nga tunagenda mu mikwano gyaffe olwaleero baŋŋambye maama w'omwana gwe twakwata ku TV enansana bani abali musomo gw'enansana omusomo gw'enansana omukyala aliwa baŋŋambye azize kwebaza ku balabi ba Star TV n'abaamulaba n'abaamwobya mbi tukikubire mu ngalo banange ensanyuka okujjanjaba n'enzisuusa nsanyuka nange oli bw'avaayo n'agamba nti nno tuzze kwebaza ne tutakaba bukaabi buli lunaku katusooke n'obubaka buno ate tulyoke osize ne lipusitiiki kiki kino tukaaba Nsonyiwa okwogera nga nfukamidde naye lino ssanyu sooka okwebaza mulongo maama wange era Katonda w'oku nsi yajjange omwana wange yawona lino ssanyu sikaaba nnaku omwana yawona abalabi n'abawuliza ba Star TV mwebale nnyo mwebale omwana yali atya abatasobola kulaba programu eyo obufunze katono omwana yali awula olwasembayo twamusanga ng'ayingira Kenya omwana alina gyagalidde emyaka 4 ogwokutaano wabeerawo omukyala mukwano gwange n'aŋŋamba gyana tugendeko ewa mulongo ne tujja omwana gye yandagirira omwana yawona si byakujubisa si byakyo omwana mulamu ali ku ssomero mwebale nnyo mwebalire ddala nzize n'ebbaasa eno okwebaza maama wange mulongo erimu emitwalo 10 webale nnyo webalire ddala mukama akolera ekisinga obunene omwana mulamu ali ku ssomero bani abalaba programu y'omukyalo ono n'omumanyi omumanyi n'omwana omumanyi naye nebaza nnyo omuntu eyakulagirira ewa mulongo naye abalaba TV n'abali wano si buli kimu nti nkiwangula ebimu binnemerera nze waliwo olunaku lwe lutuuka n'embeera emulagawo nga nzigyayo mirambo gyokka nina omukyala mpola keesi z'abafu ali wali ku mbugo nentuuka ekiseera ne mugamba lekerawo okumpola abaziike mu mbugo kubanga sinasasula bbanja bbiru z'eddwaliro ziringa bbiru z'eddwaliro naye nga nnumwa nnyo omuntu okumpa omulwadde we ne mumuddiza nga bagenda muziika naye kibaawo nakimanyiira naye okufa tekumanyiirika nze nkaaba ku rediyo ne wano nkaaba kuba benkaabira mbamba manyi gwe tokaaba kuba oba tobalabyeko owulira bulizi nga mulongo agamba yafiiriddwa omuki omulwadde we ate nkaaba kuba mba ntaddemu nnyo nange okulaba nti omuntu oyo awona nange mba sitaddeemu nti saagala zigulamu mmere oba zigulamu lugoye nti nziteeke mu mulwadde
naye nga bwe baba 196 bawona era lunaana okulaba nga bawona. Omukama Katonda akusaasire ekisa abantu bano kye bakolera naawe okikolera ng'omuntu omulala. Kyendagadde obagamba nti ekintu ekyali kiva ssente ekituufu kyali kiva ku mwana. Sirina ttabu, ndi mukazi mukozi. Saakugamba era kati nkola ssente weeziri ntandise okufunafuna ku ssente mulongo abeerewo nenkugamba n'ebyo ebya ssente wamma okusinziira bwe yannyonnyola nga byonna bizzeewo okutandikira ku bulwadde. Ne mugamba bw'onaaba ne ssente kitegeeza omwana ojja mujjanjaba awone. Tayagala mwana kuwona alina kutandikira mu ki? Mu nsawo. Era bwe nakikugamba naye baleka ali ku sitiika yako n'akasawo n'essimu olina 2. Kyonna tujja kirwalwako katono. Tukireke Lico Star TV program Kooti y'Amaka nebaza mikwano gyange aba Ben Phones and Accessory Center ku mulyango nakafuna emitwalo 12 nomala nga bagamba agaba nnyo mwe mwakafuna mmeka onterekera otya bagamba okunkuuma n'okunterekera nange sirinaamu magezi mu mutwe gwange mukuuma n'ebintu byange mukuume muntu naye ebintu bye temubikuuma. Mama taata amanyago gwani? Mama wange amanya nze Moses Busulwa. Moses Busulwa. Bamwami Busulwa beddira ki? Tubateddira Kkobe. Oli mwana nkuzaala mbooza nti eradde maama. Oyagala nkuyite mulamu. Ani yakubuulidde? Gwani maama wa Mamba? Mule maama wa Mamba. Tandika nno obuuze ŋŋende. Mbuuza mutabani. Sanso okulaba maama. Kale mutabani. Eradde kitabani kyange. Esimbi otya eyo. Bulungi mukwano nfiiridde wa mwami Busulwa? Nviiridde Kawanda maama. Kawanda ono w'amatugga. Ennyawo. Ye mukwano. Nsonga ki tunnyonnyolemu ekituuse okuleeta wano olwaleero? Maama ekindeese wano olwaleero. Tuli ffe n'eddoboozi. Naba tukendeeza ku maloboozi abali ku stage n'abali mu audience. Ekindeese wano olwaleero. Esebo. Omwaka guno nga gutandika ndowooza gwali mwezi gwa January. Esebo. Obudde bwaziba. Obw'olunaku. Esebo. Neebaka. Esebo. Naye mba neebase mu nju. Amaloboozi bakyala. Amaloboozi gayitiridde. Twayanziza nnyo mukwano twe. Tabali amala okutukula eno byonna bigenda gye bagenda bajjanjabira. Ensujju nga nnene. Tweyanziza mukwano tweyanzeege. Erinnya Harriet. Obudde ne buziba. Ne buziba. Kati mba neebase mu nju. Mwe nali nsula. Ssaawa zaalinga 8:30 ogw'ekiro. Yesebo. Enkuba nejja nga y'amaanyi nnyo ng'erimu kibuyaga ng'erimu n'eggulu ne laddu. Nenzunguka ng'omuntu ne ngamba kannembeke ku mazzi. Era nga bulijjo bwe tukola awaka ne balirwana n'abantu abalala bwe batusula ku mayumba. Kubanga ebiseera ebyo nali nsula ku nnyumba za Kanoni Ddungu wali erungujja Wakaliga ewa Kyapambalasi. Naye kwolwo okuzukka mu buliri abalala tebaavaayo nakisigalamu nzekka nennembeka amazzi mulungi nnyo mu nkuba yonna n'eggulu lyonna ne laddu yonna. Ebidomola byali 9 n'ebbaafu 6. Ebidomola n'embiyingiza mu nnyumba ebbaafu nenziteka ku lubalaza. Naye eggulo limu kwolwo olunaku nga lugenda okuziba nali nyinyisa ebijanjaalo nga ngenda kubifumba. Kati enkuba bwe yali etonnya ne ngamba enkuba nga bw'etonnya kanteeko n'ebijanjaalo bino mbifumbe nga ngendo bwendembeka. Oli muwulu? Omukyala yali taliiwo bubeezi ng'agenza okulaba ku by'abaana mu kyalo eyo. Kaakati neteako ebijanjaalo nembeka amazzi nenkola ntya nenzeeri. Kati ziba ziwera ssaawa 9:30. Ebijanjaalo ngenda obikiberako nga biyidde
nina bifumbira mu nyumba kubanga enkuba yali etonnya ningenda mu maaso kwetegeka yingiza bino kola booti yonna nekirala n'okulaba nti nkala nziremu ate neebake n'olwagira neŋŋamba naye lwaki siyota ku muliro guno empewo embiseemu n'enkuba enkuba yonna yafudde emba nenzigwerako yonna yatonyera essaawa nnamba eddakiika 6 nenjija okumpi n'essigiri nentuula bwenti nga bwe nkulaba ntudde esigiri eri ku mukono guno ogwa ddyo n'esepiti y'ebijanjaalo nempuutako nendya nako kaakati mukumala omuutako n'okulyako mukasepiti mwe nabinyiikira era mwe nali mbifumbidde kati neŋŋamba nedda kankyuse sepiti teeke mu nneneko esobola okufumba kilo z'ennyama nga 2 kubanga ngenda kufumbako akatogo ka muwogo ate ndyeko nakawunga ennaku nga 2 kubanga ekiro ebijanjabi yali kilo namba neŋŋasire kireka mu kawogo bwekati kuba akawogo mukyala lwana yali akampadde nga bwekati neŋŋasijja kalira kilo namba yabijanjabi kankole ki kandyeko mu kawogo ng'akatogo kuba muwogo naye nali muwazi ne mu bijanjaalo ku kawunga ndyeko n'olunaku oluddako nembikyusa nembiteka mu sepiti ennene nenyongeramu n'amazzi nekasigiri kano akafu ak'ebbumba k'omanyi nenyongerako amanda nekakola omutwe amanda negajula bugule neddamu neekwata kati mu kukwata neekwata bulungi nnyo kati mba mmaze okukala obulungi nayinamu bino ebintu byaffe bye twambala n'empale empanvu nenjijjako nenjiteeka wali nensigala mu kinu nekasaati kaali kalegezalegeza bwekati nga nembigalamu amazzi ng'akaze bulungi kati ngenda okwekaka nti nno nyimuke ngende ku buliri nekigaana nabala emirundi gyalinga ena ngenda okulaba ng'amaanyi gampeddemu ngamba omuntu abadde ow'amaanyi alembesa amazzi atalwadde atabadde mulwadde kaakati munnange egyo emirundi ena gye nabala nenyongera nembala ngenda okulaba nga ennyingo zonna zinkoze eki zinfumbye sikyategeera sikyasobola mpuli amaanyi gampeddemu mu butuufu nabala emirundi 8 kalenga bwenjibala nengamba mbadde ki aga Katonda omulundi ogw'omwenda saddayo kutegeera saddayo kulaba kiki embadde okulaba n'amaaso saddayo kulaba saddayo kutegeera nabwongo obwongo ne mugenda banonda nkera ssaawa 3 ku makya nga ndi mu muliro omuliro guyiise ngevivi ntudde muliro muli munda bweriti eryazikiza amanda g'omuliro evivi nerizikiza amanda gayo kyevivi evivi nerizikiza amanda yekolyokalyoka abajja okunonda okuli omukyala eyamba muwogo bajja nebasindika oluggi galaba mu luggi eriyo ekintu ebibona babigamba bugambe basindikanga oluggi ngaoluggi eriyo ekintu nenga luddeko bweri nalonda banne babiri bamala obanona nebegatta wamu nebafuuka 3 nebasindika oluggi amala osindika oluggi nelweggula kuba nali sinsubye na sitapuli olumala okweggula bagenda okulaba nga mbadde kuli okujja okundukako neyanzamamu okujja okundukako nga evivi litunziza muli muliro kati obaggulawo ennyumba nowaita eddaka mbu kubanga nali sibimanyi eddaka 15 nebalaba nga ekintu kinvaako mulundi gumu ekiti bwekimala okunvaako nebabuuza ange obadde ki nebagamba nti mbadde ki tolina kyobadde nkyaabasinaba waliwo abakulumbye nebagamba edda twekirowooza nti baba bakulumbye oba bakusse nti aa nga bagamba tunula ku mikono gyonna nga giri bwegiti ngaoluliba lwonna luzimbe olinga baaluuni nebagalabako kugulu okutunda kugulu ng'amanda gonna ag'okukasigiri konna nga bwe gabadde gakutte kuli gebyekekuli
ennyama nange eyimuse ng'ezimbye bweti nga amateka kutte kuli obutuufu nako omulanga nekwata kumutwe negambapeti omulimu gye nalikola emirimu gye njagala ennyo mu bulamu bwange emirimu gyali esatu ndi dereeva ow'emmotoka ddala nno kuba njivugidde emyaka egiweramu ate n'okulima nnima nnyo ddala ng'omuntu ate nali nakolawo ne kakampuni kange akafuuyire ebiku era abantu bonna baba nga bakaba biku noli ne bajja obuziremu ekikolo ky'eddagala kikola batadde okufuna bitiko era nekola okujja omuliro nali nveeyo kabowa nandeeba nekkololo nga nambudde emirimu ejja tumaze obagamba mutegeke bwemuti nga ngenda fuyirewo biku saddayo ebibeera nebifa nembeera awo akati kola olunaku wemala okujjoga omuliro nempita muto wange nangamba ndi Masaka naye ndi Kayabwe njijja sawa 3 yatuuka sawa 6 nantwala ekiruddu twasooka Kawempe ne batugoba nti Kawempe wabakyala netugenda ekiruddu abatandika olugendo sawa 6 twatuka ekiruddu sawa 10 awo obulumi nga buyitirivu nnyo okutuuka ekiruddu nga bannyaniriza nga kola ku fayiro abantwala mu kasenge mu butuufu nali mu mbeera mbi nnyo naye nga ntegeera ne baleeta oxygen bagintekeko n'olwokuba ngimanyi Katonda kankyogera ne mu nsonyi w'esisitaani naye Katonda oxygen agiyitiramu nnyo ngitya nagigaana era tumusawo kuba ne ku fayiro bw'ogenda ekiruddu kati muliko n'ogiyita emyaka 15 kwekiri oxygen kweri bagirako nagigaana n'omusawo mu butuufu bansonyiwe ne mubogolera ne mugamba togiteekako akati ne bampa omukyala Musoga nankalakata ebintu byonna nakambe waliwo obwamba obumpi obwo nampalakata emikono gyonna nga wawalakata bwateeka wali aganyama nga bwateeka wali nekuno kuna nawalakatako ne bampa ekitanda ekiruddu ennaku z'omwezi nga 21 January nembeerayo paka nakavaayo emyezi 2 yokka gye maze ebweru nga nvuddeyo ebbanga lyonna mbadde kiruddu mu wodi y'ab'omuliro mu nnamba 4 abantu bayidde omuliro bafudde waliwo abamaka bajja omuliro amaka ga mirundi ng'esatu mukyala n'abaana bonna ne bafuba n'omwami naye mu bantu nga 6 ab'omuliro fe abakyaliwo bemmanyi betukubira ku masimu tuli ndowooza nga 4 mpozi n'oyo omwami mu amafiina gwe yajjanjabirayo amagulu naye abasinga bonna bakola ki baafa kakati bannongoosezayo emirundi 3 amantwala mu theatre nenvaayo nebanjijajaba ne bandaganya nenzirayo nebanjijajaba ne bandaganya nenzirayo theatre yasooka bampalakata ne baŋŋaddayo kitanda neddamu ne bampalakata ne baŋŋamba ddayo eyokusatu bansala wano ne bamala okusala wano nga woolabawo ne bakuba kino ekiraka ne bamala okikuba ne bakikubamu obuuma ngaayo kyempapula zino zabaite za photocopy obuuma obwo bubeera mu bitabo bya exercise obuuma obwo ne bakyetolooza bwe bati ne bakuba ekiraka wano naye mu bantu Katonda era yannyamba bwe nalina omukisa abantu abasinga amaliba tegakwata ennyama ene gye babasalako nze yange yakwata ne wasigala guno ogutuli gwolaba kati amazzi g'omunyingo gayiika ekisookerwako bwe gamala okuyiika ebinywa bino ebiva eno ku kisambi waggulu ebikwata eno ku ggulu wansi ebibeera mu nnyama omwo baabisalawo ekyo bwe kiggwa waliwo akantu abazungu bakayita nikap oba patera oba enso mu Luganda bakasalamu akafugo ebivi n'okugulu si tekwefunya tekutambula ndyawo siina kyenkola ne bwe mba ŋŋenda mu mmotoka abantu baneeganya sitambula era olwaleero entambuddeko ng'omuntu enfuva bwe nafuna obuzibu naye bwe ngezaawo okutambula emmotoka yonna ngituulamu mu mutto kati ng'eya takisi gonna ngugula gwonna
nengugula oba ya mitwalo kalugeza ogera mugero na mitwalo 2 era osasula abantu ababaako bonna ate abamu bwe mugamba kanefunye nekakentwaleko ebifo 2 mufuje 3 ng'agamba tutozikiriza sasula byonna kati bwe weefunye oli nakkiriza nakuwa 2 ekifo kyabadde ng'ekyokusatu abantu bakwenyinyala bakutya ebipimo tulonga ebyo amazzi gano otuusa wano nakagasimuulawo kati gagazeemu gatuluka ne gafuluma ne gayiika ennaku gye ndimu y'amaanyi nnyo ebyabaana ebyo soyinza kumbuza nenkuddamu oba basoma oba tebasomye nga nze ng'omuntu n'emyaka gye nnina toyinza jimpa bulikulira nakeera okuzaala nga ndi myaka 2 wendi wano ndi myaka 43 abaana bakulu bawala bagenda kulaluka kwonooneka taata ali wansi yagongobala ebintu modulonga ebyo sirina kyeneekolera ennyumba gyensomu babagoba wadde eno dde eringa bomanyi ebizibu bingi kakati awantu wano woolaba wano munda bakuba ekiraka naye munda mwali mulimu ebbwa nga livunze nga balaba engege etuze nina okujjanjaba ebbwa lino munda liwone negana amazzi ag'ennyinga eyayiika ngirwanyise nnyo ewone ereme amazzi kufuluma galeme kuddamu okufuluma nawana ekituli kizibe ekyo bwe tukivaako gakyali mabaga noonya obuyambi okuyambibwa mu njuyi zombi okuva mu nsonda zonna okuva ebuule n'ebweya okulaba nga mbateekamu eyenso oba nzungu oba ya pulasitiki oba etya okulaba nga okugulu kuddamuko okufunya sitidde bulema naye nawe naaba nga nsobola okutambula n'emikono gyaye nga njiwuba bweti nga siri ku miggo naye nga wadde neekangamu owulidde kubanga ebyo byonna okugeza obigezaako mu ddwaliro si kyangu kubanga nalaba omwami ono w'omupiira juzi gwe baakanika iye yamenyeka ku ggulu naye bamusaba obukadde 25 ono mu Nigeria eryasabira mu express naye ate nze ow'enso gwe bagenda okukanika okuba nga bagiteekamu simanyi kyebagenda kuŋŋamba era simanyi kyendiko naye ku ssaawa eno nga wenjogerera n'ekyokulya kimbula nga nze omuntu omu naye ate abantu benalabirira abaava mu ntumbe zange ne mu musaayi gwange n'amaka gonna gasasika ne gavaawo negamba negafa oba basikyalina makulu owulidde kati nnoonya obuyambi okulaba nga nejjanjaba mbone amazzi galeme kuyiika sirina ddagala eddagala erijjanjaba ennyinga eno lyamaanyi ate eddagala eyo lyamaanyi abasawo baŋŋamba era baatugamba fe abayidde omuliro oba oli wa sidi oba oli wa petulooli oba oli wa biki oba amasanyalaze olina okulya ebintu ne kufayiro kwebiri ne boogenda mu likodi wali mu ddwaliro ekiruddu oba emulago bakulagira olina okulya greens bikanako nga toyosa bagamba okulya amagi ebintuntu bagamba okulya fruits bagamba okulya ebintu bwebityo ng'oligatirizawo ku ddagala lisobole ki okukola kale embeera eyo omuntu gy'abeeramu ng'owoze omuliro naye ndi mu mbeera mbi nnyo nga bwe mundabye bannange okuyimuka siimuka situula okuyingira muloka bakwata ku mukwasi oli walaba nga bakukwatako ng'akulekaawo ng'ekiziina sigenda manju endya sirya bulungi olw'ensonga nti ndya neekomoma kati nazze wano nga sirakendidde katulira wano abantu bannyambye ne bangulira obuugi n'akokulya naye nga saagala kulya mmere olw'okwewala n'ebizibu by'okugenda wa eri ne bembeera nabo bakwetamwa olinakubayamba bakiti ekya n'agikuyamba n'abikoowa n'owulira nga abantu bonabakuliza eki bakukyaye omuntu eyali yekolera buli kimu nga tukyakisobola omusajja omukulu abaana nabawala basobola kujjajabanga taata kubanga nabo bakuze ebintu mwadulanga ebyo amaanyi ganzigwamu nali nsingalo nga nina amaanyi nga ndi musajja w'amaanyi nga ndi mu kilo 8 nakati 40 siwati jagaweza ndyawo ndinga kifaananyi ndinga kipapula kakati n'olw'ensonga eyo bannange ab'ebitiibwa abakyala n'abaami abazaana ba kabaka mwenna okuva mu mawanga gonna gye muva ne mu ddiini zonna ze musoma mbasaba ngisaba nganze
munnakooti y'amaka munnammwe kubanga buli musoma gonna mbadde ngenda naye kati nagongo bala sitasobola ennyendo naliyo nagenda enjotera nagenda wa eno gwonna ona mbadde ngenda naye kati nafuuka mugongobamu sikyasobola ndyawo. Isaac oli ku Star TV programu kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nyongera okwebaza mikwano gyange abaze mu bungi ewakiso wano tweyanzege nyongera okwebaza mikwano gyange mwenna twebaza Ira Petroleum Mujeri mwebali kutuyambako twebaza Ben Phones and Accessory Center ku mulyango oguyingira mu Owino batunda amasimu gonna amasimu ag'essente entono weegali essimu ya Ben Phones eri 0777 00 twebaza mikwano gyaffe abanakyokkeya basangibwa ku Lubaga Road watandikira bajjanjaba singa olina pressure singa olina asthma singa olina aniya abalwadde ba sukaali babeera ku mpiso singa olina candida bakyala enseke ebizimba okwoza mu lubuto babijjanjaba byonna nakyokkeya eri ku Lubaga Road watandikira. Nyongera okwebaza mikwano gyange mwenna abalaba kooti y'amaka ku YouTube tweyanziza nnyo tweyanzeege abatali mu Uganda abali mu nsi endala tweyanziza nnyo era nga tubasaba abalabye omuntu yenna ng'okwatiddwako ng'osobola otuyambako oba otuweereza obuyambi ku 0752 owa soda 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15 oba otuyambako mikwano. Sente zino zimpeereddwa omukyala gwe twajjanjabira omwana eyali alaluse oba yali atabuse omwana oyo naffe tujjukira nti twali mu maziga nze zentandikiddeko kuba zange envunaanyizibwa zikolamu kyenjagala nenteekayo ew'omwami ono ne bannaffe abalala alhamdulillahi rabbil alamina mukama akwengere enneema neyanzeege amina nnyo neyanzeege ojja kutandikira awo naye ng'olugendo lunene kyayogera ekyomuliro ekisooka Katonda yamanyi lwaki tusisinkanye kati kuba emukono eyo waliyo omwami baliwo abamanyi omwami w'emukono ajjanjaba omuliro omu babiri basatu bananga oli omusajja anyway omuto gyamanyi enkuba gyetonya simanyi kyajjanjabisa muliro ogwo naye nsaba akiyigiriza abantu abalala olabanga okukalakata bw'okwogedde naye bw'abakalakata n'amala n'abasibako eddagala kuba yagamba omuliro guyingira nnyo mu ndeeno naye ndowooza kati tayimu eyo yayita naye omuntu yenna afuna ng'ayidde omuliro nkubiranga essimu nja mukujjanjabira mukuddize bwereere obujjanjabi ndi busasula sigambye nti abaana mubookye naye mubeera eyo ng'olaba tv nga ne mulongo omuwuliza naye ng'ekyo tokikola ki ate ebiseera ebisinga omuntu afunye obuzibu aba takyesobola kwesalirawo aba asaana gwamuli ebbali nga gwakola ki nga gwamutegeerera. Ekirala kyemalirabidde okugamba maama baali bataddeko seminti gumba li wano lyayita ku linnaalyo ne likola bwe liti kati kwe kyetugenda okusooka okukola mu mutabani kati tebatako seminti n'aligolola ensonga lwaki nsobola okuyimuka nentambula okuva wano nga neŋŋendala wali kati seminti oyo ate yali ayonoonye bino bweriba ligololwa bwe liti tweyanzisa nnyo taata naye kali kogambye nze nkamanyi kekaleeterokukola bweyo taata akati fe tugenda kukolako kyetusobodde abali wano otandike okulya obulungi otane okunywa ennyo kuba omuliro kuba kunywa omuliro guttuka ekyabakulu tukimanyi n'eddagala upkeep eddagala lino erisoboka okukola ki mikwano gyaffe abalala nabo we banatandikiraawo kyonna kyosigazaamu ng'osobola kiwa omwami ono ojja kuba otuyambyeko. Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange tusaba abagenda okujja lino ekkubo temulikozesa tukozese ekkubo lyeri nga bana abakyala gye bavudde tube nga tuyambako lino ekkubo letulikozesa eryawakati mikwano tweyanziza mumugyeko omukyalo oyo sente ezo omuntu omwazimuleetera okuva eri ali wano maaso tweyanziza nnyo tweyanzega dijje twoyo akayimba neyanziza maama neyanzeege neyanziza maama mwebale nnyo mwebalire ddala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala amiina nnyo mukama abaddizeewo mwebale nnyo maama mwebalire ddala maama
neyanza neyanzeege neyanza mama neyanzeege webale nnyo maama webale nnyo manyinaze neyanza mama neyanzeege wanyina neyanza banyinaze bamama bange neyanza mama webale nnyo maama neyanza mama neyanzeege neyanza nnyo mama wewe neyanzeege webalege mama neyanza taata neyanzeege amina mukadde wange amina neyanza taata nnyo webale nnyo balire ddala amina amina nnyo amina nnyo amina nnyo mama webale nnyo balire ddala neyanza neyanza webale nnyo mukwano webale nnyo neyanza webale nnyo mama webale nnyo mama neyanza mama bali mwebale nnyo webalire ddala neyanza nnyo neyanzeege bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo 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 mukama abaddizeewo byonna bye mukoze neyanza nnyo 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 nsiima bwongerwa mukama abawe ebirungi byonna mikwano gyange mwenna abeerekereza obudde ate ne mutasobola kwebaka ne mulinda puroguramu eno kooti y'amaka mikwano gyaffe abwe ku youtube tweyanza nnyo tweyanzeege ate ne mikwano gyaffe mwenna abagenda okusigala nga bayamba mwami busuulwa oyina essimu ginsomereka okwata emizindaalo ebiri bannyabo ne bassebo essimu yange eri ya Airtel 0752 153 153 855 855 neya MTN eri 0773 0973 985 985 280 280 mama tweyanza nnyo tweyanzeege lindirira program kooti y'amaka ku Star TV atulangidde obugumba olw'okuba tetuzaala okusinga okumbonyabonya n'abaana bano tugende tukwe ku ttale mama wange yafa ne taata wange yafa mbadde sisoma ono yemwana gweninaye kafusi simanya banditamu nezaala omulala yambi mbufunye era kakati ngenda mutwalire Masaka buli lwakutaano ku Star TV kwokka ssaawa 4:30 ez'ekiro paka ssaawa 6 nange omulongo Babirye Sarah buli lwakutaano ku Star TV kwokka.